Kalema embeera eri etya tetujja kutwala budde bwo tubulire. Otyo neyanziza nnyo neyanzeke bananga bali mu studios kubadde kusaliikiriza kwennyini okutuuka wano. Kyenkoze bwe tuvudde ku Northern Bypass tuzze nayo ne tuyitira ku Sapolo Kagwa ne tugwa ku luguudo luno olwa Muganza Wongerero olwakazimbibwa obwo lwe tukuleetera ddala okutuuka mu 10-10. 10-10 erudde eno waliyo gye batanasiba kikomera ng'ovudde ku bayita ku vet gwo ku vet wo waliwo ekikomera ne waliwo awo awatanasibwa kikomera we tusaliikiriza ne tutuuka wano kumpi ku kisaawe ekya rugby nawo batandise okusiba ekikomera naye nga waliwo we tukubye panya ne tujja tufuna ne tusimba wano okulinaana Nsibirwa holo kati ne tulyoka tubeerako kukola naye amabegako katono tulabeko ku basirikale babiri nga balawuna ekifo kino naye ng'abayizi bagenda mu maaso boona okusoma nga bayita mu bitundu ne kuba ki 10-10 oba Makerere Bataka zooni ye amanyiddwa nnyo mu hostels ez'enjawulo naddala ez'abayizi abeesasulira. We tuli wano Kinyana Mpindi ne police teri wala nnyo ey'omu Makerere munda ate era ne Makerere Eastern Gate ye gate ng'oyise Wandege yeeyo era nayo teri wala nnyo na wano okwata luguudo olwo. Kati nno y'embeera eno gye yeriwo naye nga okusinga okwerinda okw'amaanyi ennyo oba okukebera okw'amaanyi ennyo kuli ku gate main gate eri ku Eastern Gate ne mu bifo ebyo eby'enkizo ennyo we wali nnyo okukebera okw'amaanyi naye nga abantu bo batambula emmotoka zitambula abayizi bagenda okusoma newankubadde nti bafunamu okutaataganyizibwa eri abamu ababa bataagala kusoma naye nga ekisulo kya Nsibirwa kyo kiggule kuba mu mbeera yonna oyinza okugamba nti ebisulo bisigadde bigala n'ebisulo biggule abayizi babeeramuko babevaayo ne bagenda ne basoma ate era ne bagenda ebintu ebyenjawulo n'abantu abayitamu ab'enjawulo abagenda Wandege kuba wano basobola okuyitawo n'ogguka Wandege ya ng'oyise wali ku Yunivasite Hall n'ojja n'ofubutuka mu era ku Kasimolo Gate ako nga wakayita ku Yunivasite Hall abantu bayitamu ne bagguka Wandege ya tewali nnyo kusibibwa tewali nnyo kajagalalo k'amannyo simanyi tuyinza okufunayo ku bayizi ne mwogerako naffe katono mugamba mutya bannaye kati bafune embeera ki eriwo embeera batugambye mu kikoni kyabadde kibi nnyo olunaku olw'ejjo mbeera ki yabaddewo nawulidde nange naye kyabadde massive eri okusinga kyabadde kimbi kiki ekyaleese ekyo kiki ekyaleese ekyo abayizi bavudde eno oba ab'ebweru anti nedda wabaddeyo meeting eyo mu main building naye ne batafuna okukkiriziganya tebaazikiriganyiza ne komite ey'abayizi n'abamakerere abakulu. Oli mu mwaka gw'okubiri? Nze ndi mu gwakubiri. Oli mu mwaka gwakubiri? Naye 15% eno muzze mugisasula? 15% obuzibu bwayo kiri nti ffe twagisasula mu mwaka ogusooka kati ekizibu kyayo kiri nti n'omwaka oguddako bagenda gisasula n'oguddako bagenda gisasula ate nga wodda mu mwaka ogwokubiri oddamu n'osasula ziri ze wasasudde mu mwaka ogusooka era ebeera 15% kyekizibu kyayo. Si yakusasula mulundi gumu. Si yakusasula mulundi gumu. Neera bwe kibadde ekyo bwe bakiteekateeka. Ffe bwe bakyogera bwe batyo twali tumanyi nti n'omwaka ogujja bagenda kusasula zino ze tusasudde. Kati tuyisizeemu omwaka oguwedde wasasula 15% ku kosi kye nze nkola ya education. Ze sente mekezo ze wasasula? Education eri ku sente mu 5 naye kati babongeze mu kitundu akakadde kamu n'ekitundu. Kati bw'osasula akakadde kamu n'ekitundu kati ku mulundi guno musasudde mmeka? Kati omwaka guno basasudde mu 83. Kati kyolaba n'omwaka ogujja kati bagenda kwongeza ku 83 kati zirina okubeera kati mu bukadde bubiri. Kati kyekyo lwaki abaana bali mu kweshalinga kati emyaka 5 zigenda kubeera sente nyingi nnyo. Kati walina okuvaayo kunnyonnyola 15% eno eriki ate tetulaba ekikolebwa. Kyekyo lwaki abaana bali mu kweshalinga bwe bati. Tweyanziza nnyo yembeera eno obweriko afande alina kyagamba
Okay, katumulaba afande kyatugamba. Fumanyi ffe ku Soti Media tuli bampisa nnyo, tuli bagumiikiriza. Wasuze otya afande? Fine, how are you, sir? Huh? We passed via there. It's not? It's not a gazetted gate. Okay. Okay. Okay, afande. We are going to do that. Okay, afande atugambye atufeeyo. Tuveeyo. Atugambye we twayise si we walina okubanga wayitika naye nga mutegeezezza wa we twayise. Webale nnyo balire ddala y'embeera eri Makerere mu yunivasite. Afande alesa atugambye tuveeyo naye ye yeeyongeddeyo. Era kye tugenda okukola tugenda kuvaayo. Tuli baana bampisa. Tetwagala kuleeta akanyamberege kasingawo. Okujjako nga waliyo ekibuuzo okuva mu bana nga bali mu studios. Nze Robert Kalimandi ne Eric Sebalamu wano mu Makerere University. Yasasula 1.5 nga bamwongeza. Guno mwaka ye bamwongeza oba bongeza bapya? Abadde annyinnyonnyola n'agamba nti omwaka guno asasudde M85 okuva ku kakadde kamu n'ekitundu akebasasula omwaka guli ogwaggwa. Bagezaako kubuzaabuza naye nga bongeza. Hey. Cumulative. Ekitegeeza nti